Abatungire empunu basimire President Museveni ahabo kubahweraho okugira ngo babase kuruga ombworo rero kibase okubayamba okutungura amakagabo abani bagira ngo bamazire obwire hatine kintu ekibari kuganyirwa Operation Wealth Creation ngo bithati nabo babasa kutunga echo kutunga ekyamazima nine sanyu lingi nnyo okuba nti abantu benda gotandise okulowozebwako mu byenkulakulana mu bintu bya gavumenti byereta mugombolo ya Fendagwe tubali twasigalya ntulya biwulire naye ekyamazima kati tujjukidwa tulowozebwako embizi tuzifu kati ngabe tufunye by'obulunzi kituufu tuteekwa okubanza enfunye embizi nkazi era ninamu essuubi tegenda kulundibwa kuba tufunye embizi za lulyo era genda kunyamba abaana bange nina abaana bamaliriza obusawo sente zibadde zikendeddemu naye ngenda girunda bulungi sobola okuweerera abaana bange n'abazzukulu Empenezi bazitongorize omugomborora eyandagwe aho chairman owegomborora egi Mwesigwa House Kanyonyi ashabire abazitungire okureba ngo tibaziguza ngo bitu bazitunge zibase okubayamba Sibye nya President Museveni olwokumpa ensolo eno egenda kumpa obugagga egenda kuyambako ne ku baana bange sobola okubaweerera nzeyi weebale nnyo weebalira nja kufunamu n'ekigimula ebitooke ne mwanyika weebale nnyo weebalira embizi ng'ogirunze kintu kitono nga okitwala naye mu maaso kifuuka ekinene kuba embizi esobola okuzaala ebyana 12 n'ogabirako banno ate ne maka n'omukyala n'abaana buli omu n'alunda. Oli omuhezi wa RDC wa district ya Rengo Bonaventure Ratangabo agambire abantu abatungire empunu okureba ngo babasa kuzireberera kandi ngo bagire na nemishomo eyibagumani bazamu okwena ngo bamye okuba kuzirisa kurungi. Akati bakadde bantu abafunye omuguzi okufuna ku mbizi sira gavumenti ezibawadde naye okuzirunda ate mu kuberera amateeka zireme kubeera nga zino ezitayaaya nezimalako abantu emirembe zitambula mu ndeebe eyo muzikiti ozisangayo kutakuwa muzikiti gw'omukaba wano ozisangayo kale ekyokuba nga olina eddembe ly'okugirunda aye tomalaako munne eddembe lye bwe banaakuleeta tukuwadde embizi yakuzaalira ate bagivunaanye tujja kuvuna n'omusango. Ffe nga ofiisi ya RDC tulina okukebera okukomawo ne tulaba nti ekintu kyofuna okikozesa bulungi okyakirina nti tekitundibwa era tubayigiriza tubasomeseza si byakutunda wabula byakukozesa ne baddamu n'abalala ne bakwatamu. Tugabye embizi ezisooka mu bisatu naye abantu bangi nnyo tuvora batubadde tugabira mu parishes. Ratangabo nagira ngo office ya mukuru w'ihanga nenda kureba ngo yisha yagaruka kukuratiriza abantu aba kwenda kumanya yabe mpunezi bazirisize. Yato yanza kano nsamba wa Operation Wealth Creation atuletere tusakire ebintu bino kuva mu government nebirala bijje n'enkoko zijja groups z'abakyala groups zonna SACCOs zonna groups zonna zifune olwokuba nti tebimala abantu bangi nnyo okusinga ebintu ebigabibwa era tuweeyama nti ogenda okikozese ng'omala okizze ng'omaze okifunamu okizze ne banno bakikozeseeko. District eya Rengo bwahati baisya empunu 320 kandi bijagaruka bahereze na n'abandi bantu gasha kwa Bashir Kalema aha wa Tayari West.